Olwaleero ndabye kyesirabanga. Katikkiro Charles Peter Mayiga olukutte akazindaalo kutandika okwogera ku mikolo gy'okujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 30 ku Namulondo, enkuba n'etandika okutonnya. Olumaze okwogera enkuba nayo neesha. Empapula z'abaddaze nazo okwabadde byayogera okugamba abantu byonna enkuba ebikubye n'eziyuzaayuza n'ebigambo ebimu ne bibula. N'atandika kunoonya bunoonya kikyabazzaako kyabayogera naye ng'enkuba ebisinga byonna ebikubye. Abadde muvumu n'alemera mu nkuba n'agamba sijja kugivaamu kubanga ndi mukulembeze ate nina okulaga abantu abaze ku mukolo guno nti siri mutiitiizi era nti omukulembeze gwonna okulaga abantu ekyokkola. Kuba singa avuddewo ate osanga n'abantu nabo mukolo bandigudduse ne bagwepena Kabaka n'asigalawo we yekka. Naye agigumiddemu enkuba n'etonnya n'abyogera. Empapula zonna n'ezitoba ne ziggwawo n'azikyusa naye nga zitobye ziwedde ebigambo bibuze. N'atandika okujjukira nti nabadde mpandiisa eki, nabadde ngenda kwogera ku nsonga ki, n'alyoka abyogera n'abimalayo. Paka bw'abimazeeyo n'alyoka ava mu nkuba nga yenna tutobadde aweddeyo naye nga tagivuddeemu. Kale kankulage ekyafaayo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo bye mwakubidde ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka okulembera obulungi obwa Kabaka era n'enkulaakulana etuukiddwako mu myaka gya Ssaabasajja Kabaka gino 30 ng'ali ku Namulondo alamula. Obukuŋŋaanye wano mwanirize Ssaabasajja Kabaka nga tujaguza emyaka 3. Ssaabasajja tusanyuse nnyo boze ne maama Nnaabagereka. Tusanyuse okulaba n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Twaniriza n'alinnya Dorothy Nasolo, n'alinnya Sara Kagere n'owekitiibwa Bale Mugera, n'alinnya Dina Kiga, Omulangira David Kintu Wasajja n'omuzaana Mario Nancha, Omulangira Chiwewa Crispin Junju, n'alinnya Beatrice Namika, n'alinnya Elizabeth Nakabiri n'omukungu Senkaaga. Twaniriza Ssaabalangira Musanje, twaniriza Ssaabaganzi, twaniriza Omutaka Kasujju Lubinga, abalangira n'abambejja. Twaniriza omumyuka wa Pulezidenti eyawummula Edward Kiwanuka Sekandi. Twaniriza Katikkiro w'e Busoga Owekitiibwa Joseph Muvawala ne baminisita ba Kyabazinga baayise nabo. Twaniriza omuhikirwa w'obukama bw'Ettooro Owekitiibwa Stephen Kiyinja Amooti ne baayise nabo. Twaniriza Owekitiibwa Philip Katahoire akiikiridde Katikkiro w'e Bunyoro. Nyaniriza bakulu bange mu Bwakatikkiro Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere, Daniel Muliika n'Owekitiibwa John Baptist Walusimbi. Twaniriza Owekitiibwa Sendawula. Twaniriza akulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Mathias Mpuuga. Twaniriza Honorable Minsa Kabanda. Twaniriza Honorable Joyce Sebugwawo. Twaniriza Honorable Jesse Muyingo.
Twaniriza omumyuka wa Katikkiro asooka Twaha Kawaase. Twaniriza omumyuka wa Katikkiro owokubiri Robert Wagwa Nsibirwa. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lwagamugumbule n'omumyuka w'ekitiibwa Ahmed Lwasa ne baminisita ba Ssaabasajja Kabaka bonna. Twaniriza abakulembeze b'eddiini. Kansoosowaze Ssaabasumba Ssemwogerera atuwadde essaala. Twaniriza Omutaka Namwama, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ate n'abakulu b'ebika bonna. Twaniriza Kano Kato Kalyebara, omuduumizi w'ekibinja ky'amagye ekitukuuma. Twaniriza ababaka ba Paalamenti, mwebale kujja. Twaniriza abakiise b'olukiiko lwa Buganda, Kaggo n'abaami b'amasaza, baminisita ba Kabaka abaawummula, omulamuzi Kanyeyi Hamba yawummula, bassentebe ba district, bammeeya, abakulembeze b'ebitongole by'Obwakabaka, abaami ba Kabaka bonna, abakungu, abagenyi bonna, abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka bonna, bassebo ne bannyabo. Kansooke nyanjulire Ssaabasajja Kabaka amakula agavudde mu Kyaddondo n'amasaza ga Buganda. Ente 15, embuzi 26, ensawo za sukaali 10, ensawo za muceere 50, ensawo z'obuwunga 12, amatooke 218, enkoko 64, sente enkalu okuva mu babaka ba Paalamenti obukadde 40, sente enkalu okuva mu baami ba Kabaka abali ebweru obukadde 29 n'ekitundu. Ssaabasajja Kabaka, aba Airtel nabo bakuwadde amakula ag'omuwendo. Ate ne musajjawo Herbert Ndiwalana naye atumiddwa okuleeta amakula. Obuganda obukuŋŋaanye wano Obuganda obukuŋŋaanye wano na bonna abagoberera ku TV, ku radio n'emitimbagano, kambasabe twanirize omuteregga nnyinimu era Kabaka wa Buganda owa 36 muneegatteko tuyozeeze Muzaŋŋoma olw'okutuuka ku lunaku lwa leero lwe tujjukira emyaka 3 bukya tuva Nnaggalabi Buddo.
njozaayoza Obuganda bwonna. Nebaza Katonda olw'ekisa kyatugiridde n'akuumira kitaffe ku Namulondo kaakati emyaka 3 olwaleero. Njozaayoza Bakatikkiro abankulembera baminisita abolyolulangira n'abambejja abataka abakulu ab'obusolya abakiise mu lukiiko lwa Buganda ab'amasaza n'abaami ba Kabaka abakungu n'abaweereza b'Obwakabaka bano bonna balina ettofaali ery'omuzinzi lye batadde ku ggwanga lyaffe. Mbeebaza nnyo. Nga 3 Julayi 1993 Bishop Adrian Kivumbi Ddungu eyali ow'e Masaka nga ye yayigiriza ennaggalabi yagamba nti amaaso agaali galaba ekikuuno ekyaliwo gaali ga mukisa. Abo abaaliyo ennaggalabi nga na wano we bali olwaleero ng'ow'ekitiibwa John W. Katende oluvannyuma lw'emyaka 3 nga Kabaka ali ku Namulondo nabo ba mukisa. Abazaaliddwa mu myaka gino 3 ne beerabirako Buganda bwefaanana ng'erina Kabaka nga mmwe abali wano abavubuka nammwe muli ba mukisa. Omuntu eyafuluma ensi eno mangu ng'amakatikkira gaakaggwa bw'akomawo kati yeewuunya enkyukakyuka ezibaddewo mu Buganda ku mulembe omutebi. Amatikkira we gaabeererawo olubiri luno we tuli yali ekyali nkambi y'amagye. Butikkiro yalimu nayo bannamagye ng'ekozesebwa ng'eddoonyerezo ku bya Mukenenya. Embuga z'amasaza zonna n'ez'amagombolola zonna zaalimu bitebe bya gavumenti eya wakati. Bulange yali etuddidde naye nga nkalu era nga tetunnagikoleramu. Mu mbiriizi za Bulange waaliwo olusekese olw'ekizimbe ekyali kyayimirira. Ekizimbe ekyo kati beene yakiwa lya Masengere. We twagendera e Naggalabi gavumenti ya Buganda yali weeri n'olukiiko lwa Buganda nga weeruli, mpozi n'enkuluze ng'etandiikiriza butandiikiriza, okwo nga kwogatta olukiiko lw'abataka ab'obusolya. Naye mwaka gumu nga tuvudde e Naggalabi mu
94 Sebuufu Bwango yatandikawo ebyaffe board oluvannyuma yafuuka Buganda Land Board okulabirira ettaka ly'Obwakabaka. Ndowooza amayumba agazimbiddwa e Ssentema n'Ekigo mwagalabye. Mu 1995 Omutanda yatandika Kabaka Foundation. Emirimu gy'ekitongole mujuulira. Twawangula n'engule y'ensi yonna ey'okuŋŋaanya omusaayi mu 2021. Mu 1996 Cuucu ya Sao Radio CBS ndowooza etuuka. Ekitongole ekirondoola obusizi bw'ensimbi BICAL nakyo kyatondebwawo omwaka ogwo. Ndowooza bannamikago bekirondoola ng'abava e China be tuzimba nabo amayumba kaakati mubamanyi. Mu 1999 Omutanda mu 1996 era Omutanda yatondawo Bukadefu. Abenyigidde mu kaweefube w'omwanyi terimba Bukadefu mugimanyi bulungi. Mu 1999 Sseggwanga yatandika ebyenjigiriza mu ngeri ey'omuggundu. Nazzaawo Lubiri High School wano we tuli. N'atandika Buganda Royal Institute of Business and Technical Education. Ate mu 2007 n'atandika Muteesa the First Royal University kati yaweereddwa charter. Mu mwaka 2001 Baffe yatongoza ekitongole kya Nabagereka Development Foundation. Ndowooza Nabagereka mumanyi emirimu gy'akola mu kisaakaate n'emiramwa gy'obuntu bulamu. Mu 2006 Magulu Nnyondo yatondawo Namulondo Investments okulabirira ebizimbe by'Obwakabaka. Era ndowooza abali e Kasangati ekizimbe ow'Embuya mukimanyi n'ekizimbe ekiri e Makindi ekiyitibwa Nduulira nakyo ndowooza mukimanyi. Mu 2012 omuti ogubala ensimbi n'ebikomo yatongoza Ketu Telecom. Abagikozesa kati bawera obukadde 2. Mu 2014 Lukoma Nantawetwa yatutandikira Majestic Brands. Kaakati ayagala okukozesa ekifaananyi kyaffe okuganjisa ebyamaguzi bye eyo gy'ayita. Bannaffe aba Airtel mubamanyi ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka, n'aba Centenary Bank, n'aba I&M Bank, n'aba Uganda Breweries. Besikonyeeko kabadde kakodyo naye nabo bangi. Mu 2016 Maso Moji yatusizaawo BBS Telefina eyaffe. Engeri gye musaakaanyiza kitegeeza nti mugiraba nnyo. Mu 2021 Empalabwa yatandikawo Weerinde Insurance Services. Ebitongole ebirala n'amakampuni bingi bitandikiddwawo mu myaka gino 3. Naye Ssaalongo kankome ku ebyo kubanga ndowooza abantu bo bano enjawulo gy'obaleetedde mu myaka 3 n'ebyenkonyeeko bibawadde essuubi. Nyinimu ebitongole bino biwadde abavubuka emirimu, bituusizza obuweereza mu bantu, era Obwakabaka ne butegeerekeka
ebitongole bino bisasula omusolo era bifuuse ettaala ya Buganda mu myaka 3 egyakayita. Bene bwe tuva ku bitongole ebyo okoze bingi nnyo myaka 3 ng'oli ku Namulondo. Obuwangwa n'ennono byeyongedde okukakata era omutaka Namwama alomboze bulungi era ebika biwulirwa okusinga bwe kyali nga Ssema katali mumwe. Oluganda lutuuse n'emutterekero erya kampuni Kanoonya Google ne luweerezebwamu n'omupiira gw'ekikopo ky'ensi yonna nga bwe twalaba ekkata. Obutonde bw'ensi Mufumbyagganda nabwo abufubyeko newankubadde tulaba abaagala okubusaanyaawo. Kaakati ennaku zino mu kwanjula mu kwabya ennyimbe n'ebijaguzo eby'enjawulo ababibeerako basimba emiti okutaasa obutonde bw'ensi. Bwe kituuse ku by'obulamu gwe wamma ne tutegeera nti Ssemanda atufaako. Okuviira ddala eyo mu myaka egy'ekyenda abadde atukubiriza okugema abaana n'okubaliisa obulungi. Ate kaakati aba UNAIDS ekitongole ky'amawanga g'ensi yonna ekirwanyisa Mukenenya baamulonda okuba emmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya ku ssemazinga wa Africa. Mu bbanga lino lyonna Ssaabataka alwaniridde omuntu wa bulijjo ate n'eddembe ly'obuntu. Ne bwe nnaakoma ku bino eyaliwo emyaka 3 emabega ebyo bye bimu ku biyinza okumwewuunyisa ng'akomyewo kaakati mu Buganda. Ebyo bye tukungudde yogayogayo omuteregga. Oluvannyuma lw'emyaka 3 tusigale nga tutambulira mu buufu bwa nnyanja temanyiirwa. Tukomeze ddala okwekubagiza wadde tulina ebitusoomooza. Tetusaana kwekubagiza kubanga kitaffe mwali, kitaffe wuuno ku Namulondo. N'enkuba ne bwe beetukuba tewali kwekubagiza. Tunyweze ensonga za Buganda ssemasonga 5. Ezo ze ziwumbabumba kye twagala, kye tukkiririzaamu, kye tuluubirira, ze ziwumbawumba ebyaffe. Okunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo, okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera, tutumbule ebyenjigiriza eby'obulamu ebitone n'okugoba obwavu ate n'okubeera obumu. On behalf of the people of Buganda and on behalf of the Kabaka's government and on my own behalf and on behalf of members of my family, I congratulate Ssaabasajja Kabaka upon his pearl coronation anniversary. I recognize the various contributions of the different Katikkiros who have held office before me during Kabaka Mutebi's reign. I recognize the contributions of the ministers, that of members of the royal family, and the descendants of the royal lineage. I recognize the contribution of clan heads, members of the kingdom's Grand Council, counter chiefs, and all kingdom officials and employees for their tremendous efforts
towards the rebuilding of our kingdom in the last 30 years. We have witnessed monumental developments and changes within the kingdom since Kabaka Mtebi's coronation 30 years ago today. Our heritage has been brought to the fore, it has been promoted, and has taken center stage in the lives of the people. A significant portion of our lands and properties have been restituted to their rightful owners, the Kabaka and the kingdom. Health and education have been prioritized. Companies and agencies have been established to ensure delivery of essential services and have offered employment to a sizable number of especially the youth. Development programs aimed at poverty eradication have been initiated. Strategic partnerships have been entered into, and they render support to our efforts in the social and economic fields. As we mark the pearl anniversary of the Kabaka Mtebi's coronation, let us all hail our King for defending the rights and interests of his people throughout these 3 decades. Let us all stand with him and defend Uganda's 5 aspirational pillars: the protection and preservation of our heritage, and the incumbent on the throne, sharing power through a federal system of government, protecting our lands and territorial integrity, hard work, promote education, good health, innovativeness, and alleviation of poverty, and unity in diversity. Obubadde bubaka obw'abagenyi abazze wano abangi abavudde mu nsi ez'enjawulo nga twagala batambule wamu naffe nga tujaguza olw'emyaka 3 nga maliriza nebaza ssentebe w'enteekateeka zino Oweekitiibwa David Frederick Situ Mpanga, mumukubireko mu ngalo, wamu n'olukiiko olutesitesi. Nebaza abavujjirizi aba Airtel nga yeekulembedde, nebaza CBS, nebaza BBS, nebaza emikutu gy'amawulire emirala mingi nnyo egiri wano, nebaza eggwanika lya Buganda. Mbasaba ffenna tunywerere ku muzzaŋŋoma, tukole byatwagaza, tusobole okuzza Buganda ku ntikko. Katonda ne Buganda, omwoyo gumu n'emmeemeemu. Wangaala Ssaabasajja Kabaka. Kakati naddala ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga mubiwulidde. Eri Obuganda nga bukuŋŋaanye mu Lubiri Emmengo ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'emyaka 30 ku Nnamulondo y'abajjajjabe. Temye Obuganda bye bukoze mu myaka gino 3 era n'asiima bonna abakoladdeganidde wamu n'Obuganda okulaba nga batuuka ku bino. Nga Kabaka bw'agambye nti kati kutandika butandisi, naye bw'agambye nti kati Obwakabaka bukyalina okukulaakulana era kati tutandika butandisi, tufunye bottom line, kati Obuganda tulina obukulaakulanya tubutwala mu maaso. Enkuba emutataaganyizza ne muyisa bubi, naye agigumiddemu nga sooja, bw'atyo n'amaliriza obubaka n'okwogerako eri abantu ba beene, era bw'amaze emizira ne gitta. Tweyanzizza Katikkiro Charles Peter Mayiga obubaka bwo bubadde bunyuvu, bubadde busufu, bubadde buwomu. Ebigambo ebyo biraga waje tugenda na waje tuva ebya muwendo. Twagaliza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Uganda na matikkira ag'omulembe, ate Mukama tunayongera okumukuuma agira akulembera eggwanga lyaffe nga bw'alirungamya. Mbaagala nnyo nno nange tujja kuddamu tuwabye tuwaye Omukama asaba bakuume. Mweraba.